Okuwera entambula z'olukale Kinyize Abasawo wamu n'abalwadde. Okuwera entambula ez'olukale Kinyize abalwadde n'abasawo mu malwaliro ng'abamu nno ne basalawo ate okuzza abaana ewaka bafiireeyo. Mu balwadde abanyigiriziddwa mwe muli ne nnyina wa Rosemary Asera ng'ono mutuuze w'e Soroti eyali yatwalibwa mu ddwaliro lya gavumenti Mbale erya Mbale Regional Referral Hospital okujjanjabibwa. Asera twamusanze aweese nnyina mu kibuga ky'Embale ng'asobeddwa oluvannyuma lw'okubulwa entambula emutuusa e Soroti ku kyalo Amulapesu gye baava okujja mu ddwaliro. Oluvannyuma lw'okulinda akaseera nga talaba ntambula, Asera yasazeewo okutinattina olugendo lw'e Soroti ne nnyina ku mugongo. Okuva Embale okutuuka e Soroti mu ttawuni waliwo obuwanvu bwa kilomita 13.3, wabula Asera yatutegeezezza nti okutuuka ewaabwe waliwo kilomita 12. Asera agamba nti talina kyakukola nga bajja mu ddwaliro lino mu Novemba era nga embeera mu ddwaliro efuuse enzibu nnyo ng'abasawo temuli ssente zibaweddeko ng'ate n'ekisinga maama we kwe kumuzza ewaka kubanga tewali kye bafuna mu ddwaliro. Yagasseeko nti nnyina tasobola kutambula ng'alina kumuweeka wabula ate ono si ye yekka nga waliwo n'abalala bangi abasanze obuzibu olw'entambula okuweerebwa wakati mu wiiki nga waliwo n'omukazi eyalabikidde ku mikutu gya yintaneti ekkulambiro Munnakawa eyazaalidde ku kkubo olw'okubulwa entambula emutuusa mu ddwaliro. Omukyalo ono bambi bakazi banne be bamudduukiridde n'azaala olwo nno ne basaba bazirakisa okumutwala mu ddwaliro mu mmotoka zaabwe. Embeera eno tekoma Mbale na Kkulambiro yokka wabula ne mu disitulikiti endala nga kino nno kyawaliriza bassentebe ba disitulikiti n'abakulira ebyobulamu okusaba mmotoka za gavumenti zonna ziteekebwe ku bitebe bya disitulikiti ziyambeko mu mbeera eno. Mugombola yenna kisunga mu mukono abasawo bakiguddeko bwe bagudde mu by'ebyokwerinda ne babawewenyula kibooko olw'okuweekebwa ku pikipiki. Bano basawo ba ddwaliro ly'e Wankoba Health Center 2 era ng'oluvannyuma lw'okubulwa entambula ebatuusa ku ddwaliro basazeewo okweyambisa pikipiki y'eddwaliro n'etandika okubasomba. Wano ne bagwiridde mu basirikale ba poliisi ne LDU ne babawewenyula kibooko era ne babawewenyula kibooko wabula nga bano beewozezzaako nti basawo beeyambisizza pikipiki y'eddwaliro okusomba bannaabwe ng'abasirikale tebawuliriza nga babagamba nti okuweekebwa ku pikipiki kwagaanibwa. Ate kino kyekiri e Mulago. Abalwadde ababadde banaatera okusiibulwa abamu basazeewo beesiibule olw'okutya okukwatibwa obulwadde bwa COVID-19 ate abalala abasawo basazeewo badde ewaabwe. Ebitanda ebisinga mu ddwaliro lino tebiriiko balwadde era nga abakulira eddwaliro lino basazeewo emiryango egimu okugigala abantu bakozese obulyango obutonotono olw'obunene bwa Mulago beesanganga abamu babuze. Ku miryango egiyingira eddwaliro bataddewo obuuma obukebera ebbugumu mu mubiri wamu n'omusirikale akebera buli ayingira kyokka nga ku mmeeza watuukira abalwadde abasawo baagaanyi okwesembereza omuntu yenna akolola oba alina ssenyiga. Omulwadde yenna ke kamutanda n'akolola abasawo nga bamwesega era kino kyalabiddwako mu katambi k'omuvubuka eyatwaliddwa e Mulago ng'akolola abasawo ne bamwesega. Wabula amawulire amalungi waliwo ababaka abakkiriza okuwaayo ambyulensi. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diane Atwine yasabye ababaka ba paalamenti abalina ambyulensi okuziwaayo ziyambeko okutambuza abalwadde n'abasawo mu kaseera kano. Omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko yawaddeyo eyiye, meeya w'e Nakawa Ronald Balimwezo naye yawaddeyo eyiye wamu ne kansala Rashida Naluwozo w'e Kawempe naye n'awaayo eyiye.